Program Yomurembe aha TV West nekushikibaho Radiant Bright Spray yeka asaka biri kumulembe Omulebe wa TV West nkutangira a program Yomurembe kandi omutebekanisa Jacqueline arinda B2H program neberho buri ramkaga shaha mwenda gomwazio so oyine kwekwataje kurebeka ngo shahezo no boshitamije aha TV omurembe wota mufiro ho nukusiga kwa TV West yakozere no kurebeka ngo ebintu twabe kusya hihi waguma no bireba bitaka kusigaho erizato atayila aba Radiant n'abantu abine ebishita yamashoche abine bishita ebukwosya obanu relaxa chone cyo kuba noyenda nebachikusyaho so ninja kweto mushomwe omuryabo atugambire aine kutushobora abo kuba bamwe kuba kutosya bishita butosya abamwe bachikwosya ishoche ba week rubura mane rishakobera tukura ebe bizu byanyu byone bunkureba ko kandi na solutions twinoho na naza asaza ncheshinani manyisa tutakarjira hizoberi noija kuba nobereba Ezimuku products zafeze tulina mu Radiant tulina eno Radiant Herbal Relaxer bizigo bino bya muwendo nnyo biri ku mutindo gwa waggulu ebizigo byaffe byonna bikakasidwa nga bya mutindo gwa waggulu nga bikakasidwa UNBS ekitongole ekikakasa ebyemitindo era products zaffe zino zezimu ku ebyo ebintu UNBS byakkiriza okutundibwa oba okuleta akatale ka Uganda bakasima baffe abamu mbalala n'ebitundu ebiriranyeewo product yaffe eno zezimu ku products empya ze tulina bagiyita Radiant Herbal Relaxer erimu ebintu bingi nnyo ebyobutonde mulimu ekigaji abanyankole kye bayita olukaka mulimu organ oil ebyo byonna bintu birungi nnyo ku nsusu zaffe okusinga olususu lw'okumutwe luno gye bayita scalp so biyamba ebizigo bino okusookera ddala bikuuma olususu luno kyova biriko ekigambo kye bayita scalp protector so bye bino ebizigo kye bikola bikuuma olususu nga telulina kyelukoseddwako nga bakola retouch era ebizigo bino birungi nnyo nti bijjiisa enviiri naye ate era nga bizireka nga ziri mu mbeera yazo ey'obutonde yeno relaxer yaffe eya Herbal bw'amala okukozesa relaxer eno relaxer nga omaze ogikozesa tulina kyetuyita neutralizing shampoo akola ki neutralizing shampoo ono amalamu amaanyi ga kemika eno neggwa mu nviiri kubanga kemika eno egonza nviiri naye terina kusigala mu nviiri bwezigonza nga omaze okujja mu retouch ng'onaabamu ne neutralizing shampoo ono alimu conditioner nti bw'omunaabamu enviiri zo oba ozitreatinga oba ozijjamu kemika eno eggwemu ate era oba oziteekamu conditioner kubanga mulimu conditioner ate okusinga byonna shampoo ono aneutralizinga nebeera nga enviiri zo ziweddemu ebizigo lwaki abantu basiiwuka enviiri agera nakozesa relaxer yonna gy'agenze ne batamunazaamu na neutralizing shampoo ne bamunazaamu ordinary shampoo akola ng'omuntu agenze okukola treatment agenze okukola shampoo and set naye ordinary shampoo takola ku nviiri zava kukola retouch olunaku olwennyini lw'okoze retouch tokkiriza togenda mu salooni nokkiriza okunaazaamu ordinary shampoo ng'amaze okuteekamu ebizigo bya relaxer nedda bakunaazise Radiant neutralizing hair shampoo gwe balina okunaazaamu gwe mugaso ogwo bamaze okunaazaamu bino bajja kuteekamu livini yaffe eno
nungi nnyo eno treatment eno naye erimu conditioner. Enviiri zirina okubeera nga ziri mu condition state, nga ziri mu mbeera ey'okuba nga tezikaluba, tezikutuka, nga ziri relaxed, ziri calm. So leave-in treatment eno etreating enviiri ne scalp okuviira ddala ku scalp paka ku luviiri lwennyini. Bagenda okumala okugikuteekamu, bagenda ogikugyamu ng'oluviiri lwegolola bulungi, nga luwanvu bulungi, nga bakusazeeko ne ends ezisembayo, ne luba nga lubawunsinga bulungi, ng'enviiri zibawunsinga, zirina omubiri gw'amaanyi. Era kyekimu ne relax eno kyekola. Abakozesa relax eno, enviiri zo ziba zirina omubiri nga nnyingi ku mutwe. Bwe bakugyamu leave-in treatment eno, nga bagikutaddemu, eno leave-in treatment bagisetingiramu mu nviiri, bateekamu ne radiant hair care, ono pink oil, moisturizing enviiri ne ziba moisturized, nga ziwewera, nga zigonda, nga nungi okutunulako. Bwe bamala bakuteeke mu dryer okale, amaze n'okusetinga, jjukira okutaddemu eno treatment ne pink oil, bakutaddemu rollers bakusetinze. Bw'omala bajja kusiiga ebizigo bino tubiyise hair vitalizer. Eno eyamba nnyo, jjukira oba ova mu muliro, bamaze okusetinga, bamaze okujja muliro okaze enviiri, ng'olususu luno lukaze. So eno kyokola econditioninga scalp. Eyo scalp evudde mu dryer nga nkalu. Bakuteekako ebizigo bino nabiteeka ku lususu lwo, owulira ng'owewedde, ng'olususu luwewedde nga lukakkanye. So kiyamba nnyo ebizigo bino biyamba nnyo oconditioninga olususu lwo ne lubeera nga luli mu mbeera ey'obuntu. Muno eno hair food naye nungi nnyo kubanga erimu organo oil ne olive oil. Oils nungi nnyo ku nviiri zaffe. Oils zifuula enviiri zaffe nga zeegolodde bulungi, nga zimasamasa, ng'oluviiri wolukwata bwoti luva mu kifo ne lubawunsinga. Kyekyo ebizigo bino kye bikola. Tulina oil waffe gwe bayise polisher. Polisher oyo, hair polisher, aka green ako. Ako. Ka hair polisher kano bamaze okuteekamu bino ebizigo ku lususu, bigenda ku lususu bino. Kano ka hair polisher bateekamu ka oil katono nnyo, naye mwennyini ewaka osobola okyekolera n'oteekako ku ngalo zo ka oil n'oyisa ku nviiri zo. Hair polisher eno olabeka enviiri nga za black naye nga zirina lusiriki olwo, ziringa ng'ezirimu oluntu olumasamasa. Kyekakola bw'okateeka kalimu oils ezireetera enviiri okuba nga zeegolodde bulungi, ate nga ngumu, ate nga zibuuka bweziti, nga ne waba otambula oluviiri lwe luba gy'okyuka nalwo lugenderako. Kyekyo kyekikola.